tetumalaako kabaka w'abakabaka kati tuli mu mikono gyo Katonda waffe Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusaba ekisa kyo Mukama tusaba ekisa kyo kabaka w'abakabaka tusaba ekisa kyo Katonda omwesigwa sumulula ekisa eri abakyala Mukama sumulula ekisa eri abaami kati kibi nnyo omukulembeze ate okuba nga olaga empisa ate zita ensiiwuufu okitegeera Kewode yali kabaka ne Filipu naye ng'alina gyali mu bwakabaka n'ava eno mu bwakabaka n'agenda n'ayagala mukyala wa muganda we n'amugya n'omugyayo n'amuleeta mu bwakabaka bwe n'okumuwasa n'akolaki n'amuwasiza ddala kati kabaka Yokaana n'ajja ng'ayogera n'agamba ekyo Kewode ky'okoze kikyamu kibi ne bakwata Yokaana ne bamutwala mu kkomera kubanga ayogedde ekibi ate nga ne mu kino ekiseera era bw'oyogera ekibi olutalo lubaawo ensi Bayibuli egambye nti abantu baakyawa omusana tebaagala musana kubanga omusana gukuba tooki ku bibi byabwe kati tebaagala kati Yokaana ye yasooka bibuulira ebyo kati Yokaana bwe yajja ekyogerako ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera tosobola kusirisa kintu Katonda kyatandise ekisoboka ekintu Katonda kyatandise tolina bw'osobola kisirisa yasindika omwana we Papasi Bayibuli egamba nti yamusindika ensi erokokere ku ye kaakati Katonda yali akikoze ng'akimaze kiseetinga oba kidizayininga nti omwana musindika ensi eteekwa buteekwa kulokokera ku ye kati ye Katonda dizayini ekintu kye yatandika ye enteekateeka yegamba nti ne bwe banaaba basigaddewo basatu oba babiri Bayibuli egamba nti babiri basatu bwe banakkiriziganyanga ne basaba nja kubeeranga wamu kakati Katonda abalala bonna basobola okugaana naye abatono abasigaddewo fe abatono abasigaddewo tugenda kusigala nga twatula Yesu Yokaana tebamwayo kubanga yalina kyakoze yali alangirira butuukirivu na butukuvu kasita oyogera nti obutuukirivu n'obutukuvu oba oguddewo olutalo Sitaani agamba kiki kyoyogerako nze nyina ekibinja kyange kyenjagala okutwala mu Gehenna nze sigenda nzeka Sitaani ali ku speed egamba nti tagenda yekka kati mu kino ekiseera nga tuteekateeka okujaguza oba nga tujaguza obwakabaka omwana wa Katonda nga tujaguza Christmas abantu bangi Sitaani kati ateze emitego ayina bangi bayagala okusuula Bayibuli etugambye nti obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa naye ogenda kuwulira abamu bagenda na kunoba abakyala abamu bajja kunoba kuba nti bafunye olugoye lwa Christmas tosobola kusirisa kintu Katonda kyatandise ekisoboka Programu ene kutuusibwako aba Wamato Estates Management Uganda Limited abasolooza ennyumba z'abapangisa nga zikulemeredde saako okuziddaabiriza wamu n'okuzimbira gwe azeetaaga basangibwa Lungujja ku Mackay Road junction ya Mwana Mugimu kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo Kisitu Electronics kalonda w'amasannyalaze yenna gwe weetaaga solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna flat screen sizes zonna fridges kossa n'amasimu agatayitamu mazzi basangibwa ku Anifa Tower n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo Kato Akora Constructions bo bakugu mu by'okuzimba bakolera pulaani y'ekizimbe kyonna nga woogyetaaga ennyumba yonna gye weetaaga kussa n'okukolera biodigester septic tank ez'omulembe guno ku bbeeyi ey'okuteesa bbeeyi nnungi nnyo basangibwa na Lukolongo kussa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo Ziwa and Sons bo bakuwa ebikozesebwa mu kisenge ofula ekisenge kye ky'omulembe nga ofuna bed cover amasuuka
mosquito nets, pillowcases, duvet, bed covers. Abasanga ku Mukwano Arcade ne namba z'essimu weziri wansi awo gwe yeetaaga delivery. Honeypot Herbal Gentle Wash kakuuma omukyala nga muyonjo, kamuwonya okusiibwa, okuwunya ssaako infections ez'enjawulo. Kasangibwa ku Frinka Pharmacy ewandegeya ne supermarkets okwetooloola Uganda yonna. Sozo Properties bo bagula ebintu ebikozeeko eby'omunju, restaurants, gym, saloon, properties ng'amayumba n'amamotoka nga bikyali mu mbeera nnungi. Kireka Kamuli Road gye basangibwa nabo ennamba z'essimu weeziri awo. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ensonga z'abaana azitegeera nnyo. YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music, osobola okubeera nga ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo. Abana bagenda kuno bakubanga tebafunye nyama ya enkoko gye musinga okwagala. Abalala yes nga tulowooza kwegamba nga ffe tulowooza nti obwakabaka bwa Katonda kulya na kunywa. Nedda bambi, oyinza okuba nga tolina kyofunye kyakulya, oyinza okuba nga tolina kyofunye kyakwambala, naye ng'osigadde oli mulongoofu mu maaso ga Katonda. Bayibuli egamba nti kigasa ki okulya ensi yonna n'ogimalawo n'ofiirwa obulamu obutagwawo? Kigasa ki? Ensi esobola okuwa byonna by'owulira by'oyagala, naye ng'etwala mwoyo, etwala omwoyo gwo. Sitaani talina kyabwereere, agamba mpa nkuwe, mpa ndyoke nkuwe. Era abaana bangi nnyo abatunze emyoyo gyabwe mu bikaliti kubanga ayagala nsimbi. Nabanyumiza omwana yankubira essimu n'agamba yayina byonna, twali mu biseera bya lockdown, n'agamba naye awulira akooye. Yatandika okuba nga takyawa mbubaamu eyo gye yagendanga, mbu yagendanga tize bwati bwe yaŋŋamba. Naye mbu entambula y'ensi eno nti oba akwata nnyonyi oba akwata bbaasi nga we mulowoozi, ye eddakiika emu ng'atuuse. Okitegeera? Ne baba nga bamusaba kino, bamusaba kiri, naye bwe yatuukira okuwulira yagamba ekimala kimala. Bamusaba maama we. Naye kubamu akafaananyi bimeka bye baali bamusabye. Yambulya ku ssimu n'agamba mami ntya n'okwogerera ku ssimu, naye muka tofaayo kuyogera. N'agamba naye nkusaba onjatuze wano, ndi mu kazigo kange, nsazeewo okwatula kubanga buli n'agamba simanyi akadde akaddako kiki ekiddako. N'agamba kubanga buli kimu kye nali nina kye baali bampadde baakitwala. Ne mubuuza baabitwala baki? N'agamba buli bimu baabitwala. N'agamba amamotoka ge nali nina naye nina takisi empitirivu ku nguudo ez'enjawulo. Ezimu zaafuna accident, endala poliisi yazigwamba, endala buli kimu kyaggwaawo. Yangamba maama we abeera London. N'agamba nti naye ekisinga okunnuma n'ennyumba maama wange gye yali anzimbidde nga sinaba kuyingira mu bintu ebyo, nayo yagenda. Kati ndi mu kazigo. Ng'ali mu kazigo apangisa. N'agamba kati simanyi kiddako, naye nkwegayiridde ndi wano nfukamidde. Njagala oba ekiddako nga kiddako kutwala bulamu bwange babutwale, naye nga ndokose. Kubanga obwakabaka bwa Katonda tubutegedde bwe butuukirivu, ly'essanyu, ly'emirembe. Ebintu ebyo bisatu bifuga newankubadde ng'ogenda kucelebratinga amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu. Ebyo ebintu bisatu bikyali mu mutima gwo. Omuntu asobola okusomera anagamba nti obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa. Bw'oba nga tofunye emmere, it's okay. Bw'oba nga tofunye kyakunywa, kakkana. Enkya lunaku. Yesu agamba nti bwe mba nga nsobola okuliisa ennyonyi ez'omu bbanga ezitalima, naye ate ggwe omuntu. N'agamba bwe mba nga nsobola okwambaza amalanga ag'oku ttale, ate ggwe. Kati gwe n'otandika. Kakati nze sirina byakwambala. Tuyagudde olubege. Kakati kino nekyo n'otandika okuteekawo.
n'otandika okwemulugunya n'otandika okwogera ab'emikwano tuve mu kwemulugunya tuleke ekigambo kya Katonda kisobole okutuukirira kubanga ne bwe munaaba ddi kigenda kutuukirira leero mweba tolidde mmere n'ekya lunaku. So njagala oyongere okukubira Abanayuganda ekifaananyi onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala Omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gy'emuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwa nsonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwenjogerako system ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamwokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa kwa Anifa Towers. Edduuka liri namba B2 28. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center mu paaka enkadde era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku mitwalo 10. Mitwalo 10 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. Mitwalo 15 tukuweerako amataala 4 radio ne charger yaako. Mitwalo 30 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. Mitwalo 75 ye banneneko ebezimbyemu kopa ne bannene ne battery nene tukuweerako okuva ku TV, inverter, regulator, amataala 6 ne tuba n'emitwalo 85 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene etukuweerako pane ebanneneko 85 battery ne tukuweerako 65 ebanneneko ne tukuweerako size 19 ne tuteekako waya amataala 8 buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8 radio charger ne tuba n'emitwalo 98 eba ya amataala 8 tukuweerako size 22 eya TV ne tukuteerako flat iron charge egolola ne tukuteerako
radio ne charger. Ne tubaayo n'eyakakadde akamu mu emitwalo 10. Eyo yo tukuweerako size 24 eya TV. Ne tukuweerako flat iron egolola, ne tukuweerako radio emu ne charger. Ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeere nnene ddala. Tukuweerako TV 32, ne tukuteerako flat iron, ne tukuteerako radio, ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu. Wabula items ezo oba mazo zigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula. Okujjako ng'otute items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used. Ne gaba amasimu malungi nti yo ne webeegudde mazzi tesobola kwonooneka. Eba ngumu. Obuuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako mitwalo 30. Ne tuba n'akawuma akaddako ne bonna mota ngumu. Ne tuba n'akawuma akaddako mitwalo 45, ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tulina fridge za waka. Fridge za waka okuva ku buno obutono bwolabye obo bonna okuva ku mitwalo 36, 45 okudda waggulu. Zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer. Oyinza okubeera ku kyeyo, abakyala babeera ku kyeyo. Amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakola ki kyakolamu. Osobola okutuweereza ssente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo, either n'ebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza receipt yo, oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna ssente. Tulina flat screens. Flat screen ezo ze tulina okuva ku mitwalo 20 layisi, okuva ku mitwalo 20, mitwalo 25 okudda waggulu. Nenga size zonna weeziri. Osobola okuwawuka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale fa balina price esinga okuba ennungi. Kalonda b'amasannyalaze yenna okuva ku pako, blender, radio, woofer, rice cooker byonna eby'amasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu kyoyagala ne tukola ki ne tukuddamu. Ku Kisitu Electronics tukwatirwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola nga wotwala receipt zo womalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta. Naye bw'oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala. Mpitibwa Waswa Ibrahim Bakasambe, Director wa Company ya Wamato Estates Management Uganda Limited. Esangibwa wano e Rungujja ku Makai Road, Mwana Mugimu Junction. Emirimu gye tukola gya kusolooza nnyumba z'abapangisa. Bw'oba ng'olina ennyumba zireeyo zikulemeredde, abapangisa bakusobedde tebakuwa ssente, ffe tukwasa omulimu ogwo ogw'okubeera nga tusolooza ennyumba ze ez'abapangisa. Ssente zo tuzikuwa lumu, then n'okurinovatinga kuwandiisa okuddaabiriza, mpozi n'okuzimbira abantu ssebo. Tuvuddeyo okuyamba ku bannayuganda, okuyamba ku bantu abaakeera enkya ne bazimba enju zaabwe bafunemu akantu nga tulaba babonaabona bafiirwa. Kuba omupangisa ye muntu atalina nsonyi asobola okubeera mu nnyumba y'omwezi ne guwera 1, 2, 3, 6 n'omwaka n'amala n'addukamu buddusi ne ssente 1000 nga tazisasudde. Kati ffe twavaayo ekyo tukiggyewo tukimalewo.